Wetuukidde mu kibuga Kampala ng'essaawa kizijje zikoona ennya ez'akalasamayanzi kyokka ng'ebibangirizi awatera okubeera abasuubuzi abakolera ku nguudo bikalu. Newankubadde nga waliwo ab'olubatu abasibye omutima ne bajja. Mbungo obudde kyebujje buke waliwo abasirikale ba KCCA abayise mu kibuga nga bajjukiza abasuubuzi bano okwetegula ekibuga kubanga akadde kaabwe ak'okwetaaya kyenkana kaweddeyo. Kimotoka kyayiseemu era twakiwulidde naye naffe tuba tugize kunoonya bunoonya ku ssente zinaabeezaawo abaana baffe. Era okutandika n'olwenkya tebatwagala ku kkubo era n'ekitulemesezza nkuba. Batulabulabula nnyo nante ffe tufuula Kampala ekibuga mwana. Kyetugenda okuzzaako tujjalinda tulabe ekinaddako. Naye tugenda kwemoola naki twagala ssente okusinga okubeera. Abaddukanya ekibuga batubulidde nti abasuubuzi bano tebalina kusukka ssaawa 2 ezekiro nga bakyegazaanya mu kibuga kale nga nakikola wakwenenya yekka. Abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaleero ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Twagala okuggumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti. Bano ng'amaze okutebenkeza abasuubuzi batubulidde nti bagenda kudda ku bagoba taxi ne bodaboda naddala abo abasalawo okukolera mu bifo ebimenya amateeka. Nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa mu kuzo 166 bamaze okuziyisa zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo bigenda okukkirizibwamu bodaboda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa bodaboda eyasulayo gwa Nagamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano munange ekibuga kikulemye de waffe kannabulemu. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.